Banange Bobi Wine. Bobi Wine has become the only question and the only answer in Uganda. Nkusaba bw'oba ng'oyagala eggwanga lyo lino Uganda, ntambuliza vidiyo eno etuuke ku buli munnauganda. Breaking news, witugirira ssaawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi yandibanga agudde mu bintu. Ogenda kumbuza ebiki? Ngenda kubeera ng'aho binyweka Prime Minister we Canada mu maaso awo mulina nkugambye luno lutalo lwennyini ate oyo omusajja gwentandisiza w'amaanyi nnyo. Olaba agamba His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kuwangula nobuli almost 65% ebyaddala aba bitegeeza. Ogenda kumbuza lwaki mbyogedde bwe batyo. Mu vidiyo eno ngenda kubeera nga hinnyoka mu maaso awo naye nga tetunagendayo. Nyongera okujjukiza eno vidiyo gimpereka like bw'oba omaze subscribing wegatte ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olw'enga bwe nkugambye Canada ekibaddeyo abasajja abasobodde kubeera nga abatyamu kubanga PM wa Prime Minister wa Canada yasindise aba representatives be ku mukolo gwa NUP ogwabaddeyo era ngenda kubeera nkuplayingira biki byabaddeyo. Wali omukyala bambi yavuddeyo neyetunulira His Excellency Robert Kyagulanyi ku byaliwo wali Fort Portal. Soka olabe engeri gye byabaddemu oba engeri gye byagenzemu tumale tweyongereyo. Fort Portal. My village is 7 miles from Fort Portal city. Some Arazeka video I couldn't contain it. Those who follow me on TikTok saw me break down. In Japateza Machu Basavechigani. Whatever happened to our president when he was in Fort Portal, on behalf of Batoro and on behalf of my own self, I apologize first of all to the people that live in Canada that identify as Ugandans for whatever happened in Fort Portal City to our president, and I apologize to all Ugandans. They wanted to paint a picture that there are no Batoro that support His Excellency, but at least you saw from the neighboring cities. Those who don't know, Muhoozi's mother is in Toro. So that, we believe, was made to show that our president doesn't have support, which is not true. Please repost this video, let it reach every Ugandan in any part of the world. Banange, mu bulamu bwange emyaka 40 sirabangako omuntu ng'avuganya gavumenti abantu nga bamwagala nga Kyagulanyi. I have never seen anybody who is loved like Kyagulanyi. The man is just God sent from heaven to deliver Uganda. I've watched videos, I've seen children, babies shouting Kyagulanyi. I have seen old people who are about 100. You find a woman is almost crawling, but she is smiling. You find a man just on a walking stick, smiling and saying Kyagulanyi. The time is now. Baali nga batulimba nti Kyagulanyi alina obululu mu Buganda wokka. Naye banange mubirabye. Mbarara, Kabale, Gulu, Arua, Lukunjiri, banange. The other candidates are failing people. We have seen people being taken by buses, lorries, even school children, giving them free t-shirts, giving them pirao. Naye Bobi Wine banange. Teri muntu gwawadde ssente. Abantu ne batambula. Ne basalako amakubo abantu ne bayita mu nsiko. Do you know that Bobi Wine is the first person in the history of Africa to campaign in a forest? In Arua, they gave his opponent the main venue in Arua city. Bobi Wine was taken to a forest. Naye bananga abantu babavuddewa. What other sign do we need to show us that this man has the hand of God? That is why they can try to torture him, they can harass him. You cannot kill him. Bobi Wine is no longer a human being. He is now an idea. In every Ugandan who wants change, there is a certain Bobi Wine. So no matter what you do, Bobi Wine cannot be stopped. I would even be surprised if he didn't win this election by 80%. There's a woman I watched testifying. When she saw
Bobi Wine passing, she parked her car and said, let me go and see him. She shed tears of joy. She found herself moving more than 15 kilometers following this man. Tell me which region he's not going to win. Where? Abantu ababulijjo banange abavu nga bakwata 2,000, 5,000, enkoko, embuzi nga bawa Kyagulanyi nga bamulagira ddala ti twesiga gwe okukyusa eggwanga lino. Banange nange kankozese social media page yange eno nange ntuke ku Bannayuganda okubagamba nti twagala enkyukakyuka. We need change. We cannot continue in the same situation after 40 years. When you're president, you should not be campaigning. Your achievements would be the ones talking for you. You would not even need to make posters if you were a good leader. Naye webituuse abantu bagala change. The whole of Uganda has spoken in one voice that we need change. It is said that no one can stop an idea whose time has come. Change. Kyagulanyi is an idea whose time has come. There's nothing you can do, whether it is killing people, tear gassing people, brutalizing people. We are seeing, we are watching peaceful people with no weapon, but they are being brutalized. But that cannot break our spirits because time for change has come. I would be so shocked and surprised if Kyagulanyi was not announced the president of Uganda. It is not even conceivable in the mind that there can be a scenario. Ndowooza omusajja mumwewuliddeko laba akikonfaminga kitegeeza ki president wamwe anytime agenda kutuula mu ntebe nkugambe gwe tana subscribinga simanyi ki kyolinda ate waliwo information eyavuddewo naddala ku UEDCL mantegeeza light eyanaku zino eyasobola okubeera nga esikira omeme sokola biki byabaddewo atumale tweyongere. Waliwo information yazze mu inbox yange ng'entegeeza nti aba UDCL bagenda kujjako amasannyalaze ennaku 2 nga tugenda mu kalulu oba ku lunaku lw'akalulu lwonna bagenda kujjako amasannyalaze. Bwe banalemererwa okujjako internet bajja kujjako amasannyalaze oba byombi bagenda kubijjako internet n'amasannyalaze. Banne mutambulizeeko ku vidiyo eno nina mukwano gwange akolayo eyantemezaako. Kakati kikyeŋŋamba waneeno tugule power bank. Ekyokubiri tukyajinga amasimu. Oba mumpulira nga luli eri lwe bakola president waliwo we yali ali mu kutambula nga bagenda Fort Portal ne bajjako amasannyalaze Uganda yonna. Olunaku olwo mwenna mwalaba nga buli omu agamba bannange waffe tewali nga bajjako amasannyalaze. Omuntu wange oyo n'antegeeza nti baali batestinga balawo basobola okujjako wonna era ne bagamba nti bazze bakikola nti mu ssaawa ezimu ne bagamba kabagajjeko ekiro kabagazzeeko emisana bali mu practicinga engeri gye bagenda okukikolamu wali eri mu kaseera k'akalulu. Ntegeeza ki wano ssaawa zino abalina generator abatalina power bank ugwe nina kasimu kamu tubeere nga tufuna another plan. Have another phone. 2. Have a power bank. 3. If you can access a generator, buy it as well. Gwomugagga ng'osobola gigule. Gwasobola ogula power bank, gula. Gwasobola okubeera n'essimu 2, do so. Nayogera wano kukujjako internet. Tolinda government yebe kuteerawo ekyokukola naawe olina okubeera ne plan B. We bajjako amasannyalaze waliwo yabadde ayogera ku VPN. Bannange VPN bw'oba toyina internet connection mwenna mukigezeseeko nze nakigezesezza zonna VPN ze bayogedde nazigezesezzaako nga oba toyina internet connection my dear tezikola. VPN ekola ku ngeri bweti singa bakeera ku makya ne bagamba nti WhatsApp tugijjeeko oba Facebook tugijjeeko jjukira osigaza internet connection kati oteekako buteesi VPN then no connecting ku WhatsApp oba ku Facebook baba bagijjeeko. For example wano